abuziza wano message ngagamba nti ekyennyambala okuba obulungi ebbanga lyonna kyeyagambye akikopa ku Paulo Kafeero bwe kiri then nenkuba ebivuga edigida ya Kafeero then ennyingira y'ennyimba eyo ya nagattagatta abantu basatu composition nalaba Kafeero ngeri yali akolamu arrangement ennyambala nenkuba ebivuga Kafeero ennyingira introduction eyo basudde then ebivuga ebirungi Kasozi. Okay. Kale twagala kwanjula luyimba lwa Lubaale fiction yalukoze yalukoze Daaga yakwana oluvuddeko walonze nnyo akola ebintu ebirungi Daaga nze namuvumbula nze namuvumbula abantu yali akola video awe emmenga awo nga nkola ne DCI kale nakuba kiwugulu olusooka part 1 ngali awo wa Dr. Tiawo ku studio ali emmenga ngamba oluyimba olumbe ndukole video konzi ngukola yuyani tisikolanga nensobola njala nnyo kwa abantu omukisa nenga walukaga kigoyinza otuukirira ali ku piiki omukolere video nga takolangako era gwe mubuuza Daaga oba mukubire simu oba ojja muleeta wano ajja kigamba yasooka kukola video yange abalani bakugulu number 1 yes nga nze muwadde omukisa bamaneja bange ne bagamba ogenda kugwa ese tokuwa omuntu omupya tena na kyamanya ne magamba tona alifuuka ddi omukugu ne magabwe ne batenyumye tujja muwabula bwazitereza wano n'agikola bulungi era n'enjita n'akola n'ekiwugulu part twembaga ya kiwugulu video ye ey'okubiri kale abantu ne bamanya n'atandika okufuna emirimu Daaga oyo so nze ndeeta abantu bankyakumenyera mbirusi maati nze namule namusanga bamukutti nga nsula mu kaziga ebwayi sendaga gye twasitwalire kayemba solinga mu bugala ni mu mazzi eyo nasanga waroko defense bamuyita Adam waroko defense nga amukutte mu ebwayi isaawo mwa powers nga bamutadde kumpi nga alina akadongo naye yali mugezi nnyo nga bwe yava eri ewakabukoma nsimbi yali ampulira nga nfulumiza ku buyimba najja agamba nti naye muganda wange gwe mmanyi bamuyita Mathias Walukagga kati Adamu ng'atammanyi tusula ku mizigo gye gimu najja ate mulanga wano waliwo akalenzi kakutte ebidongo tukakutte ng'akabbi bwe namutuukako ng'akutte ekidongo to be honest nali simulabangako mubiru simumanyi naye olw'okuba nti toyagala nakukkiriza saagala nabbi kunyumiza naye nyi tayagala kwejjukira naye wamampa nti nye situwat ayinza okujjukira ye buli kyakola ate yakopyenze kuba bwe namugyawo olwokuba namulaba n'endo nga tuwe Masaka saamwegaana ng'omuntu ayinza ogaa nti asimumanyi aga bugambye abaloko defense nti mumanyi bulungi nnyo mutaasa kuba baali bayinza omuyisa obubi olwo omulaba nga olwokuba yalina kidongo n'okuba n'omutima okuyamba omuntu baali basobola omuyisa obubi ng'ate muntu kati mumutwala ewange n'atandika okusula ku buliri bw'ensulako nga bwe yali afaanana nga tusula ffenna ne mugamba kati ogenda kuyiga ndongo ebera ku nnyimba zange ndeka ntaddewo karadio kaseti kange mulimu compact wewuliriza nga bwe zivuga alina akadongo ke bwakuba n'ayiga n'atandika okunkubira rhythm n'ennanga gwamutwala ne wa Kafeero n'akuba kuba yagambako nti yakubira ku Kafeero ng'awulira yali takisuubira anti era nabe nagenze mala muyigiriza nemmala nengula studio yali yitibwa Caro studio ngeri gundi awo yali Ronald Kabina eneno namuwongo yendo nga ku industry namuwongo nenjigula nenjituma smart studio nenjiyingiza mu biru era yeyo gyali mu smart studio paka nolali linya kwatambula nenjimulekera nemuga weyi nyimba kizakubye ezizo mira kubide nyimba nyingi nno kampase mu kyalo walulira na lu segment walulira nga namukyaza wano yalwogerako kampase mu kyalo kabide tokola katambula ku ezo none singeza 217 yalukubye nakuba mukomusajja mukachitaffe yakuba mukachitaffe ngoma maji mutyano mutya mubiruwo nawe wali kutya yakuba mukachitaffe maji ikali mutukirize mbogwe okuba mukachitaffe yakuba mukachitaffe ba mukachitaffe era nze njigiza mubiro okuba ebidongo ebyo kunasula muga bechidigida eberemo echidigida yadde omuntu akadongo ku Paulo tudigide
era ogenda okuyanga ennyimba mu biro zakubira abayimbi abasinga bakadongamu okuyanga besi zange mweziri omu ezitokota tutututututu nga mweziri omu obumasuka obutegula era ekirakyogamba oba tuve wano obadde otya tukasoge tupulemere ng'oliyimba kale katukube lubaale vidiyo ali mu control Zubeda yaliyo Zubeda abamasimu twagenze soko tukaye soko tuwa amasimu awo tuwa amasimu abuze kwa lukaga tukatwera izo kwa tuogera nzino omwala ngatera alaba 0702 adam kaga 11 studio line obayita ku WhatsApp ya fre 0702 nkaga mu 2 ya mubanda hello mukuru oyo mulamusiza wa lukaga kale se bwengera ku dobozi yebale kuyimba na kuyiza gwanga ono buterevo yogera ne wamala musayi gwaseno ambassador wa Galaxy Dancers wane munyonyo musayi gwaseno ateka kwa mbadde njagala mbadde njagala ontereyo kakayimba ntugubadde lwa fees tekaina video abana ba Galaxy Dancers kwe bali ku Mono TV tebavaako kale se bwe baje mpesende zikole video zesako nazimba sinado wasa ko ku sound emyaka ejo 00 era hello wanji Siwa mukuru kasibye tatu ogamba otya munywanyi ndine meya webale kweta samasi ya suwaluka gamurumba